Kati kankubuuze taata. Mukama bwampa obubaka ku mukulembeze w'eggwanga. Bwe nzija mu kamera ne mbwogera ne mumutuukako agenda kukola ki? Kisinzira bwo. Amajege gakyakana. Kisinzira bwo. Agenda kubivaako ebyokulya. Nabagamba ffe abalokole abamanyi Katonda abamanyi ensi y'omwoyo. Amaanyi gaffe gatuli mu vivi kye bayita viviology. Essomo lye ngenda okutandika okusomesa mu maaso eyo. Mulemeze mwakyuka mugambe etta abantu ajja kyuka. Lumba gendo lumbe senga omugambe senga gwatulogo otumaze ojja kulaba kyajja okukola. Kuno omwoyo guba gwadde gutunudde side eno kuno agenda gukyusa guteeke mabega. Nina okulemerako byampaka musumba okyuka ebyo byokola. Tekisoboka gwakyusa nawe weeremerera. Weeremeredde ate owozamba ogenda kyusa abalala. N'abamu ku mmwe abatu President Museveni afuga eggwanga olwaleero. Nesi yafuga. Ani afuga. Aliwo nga kifaatu. Kati ebyo tetubibagamba. Ani afuga. Ebyo tetujja ne tubyogera wano. Ne bagamba omuntu yenna gw'olaba avudde ku mulamwa musabire. Amaanyi ago agakulemeza ng'okyayimiridde naye gamuyambe. Kati ngenda ku mavivi Katonda nangamba mugambe. Olwo nabbi wa ne Uganda. Olwo nabbi wa ne Uganda yali asenteza yakwata n'omukisa gw'aba abantu abagenda okuweereza mu biro bino eby'oluvannyuma. Sente ezimu yazikwata Mukama yandaga. Ayina sente empya n'enkadde wa ne Uganda. Akyaliwo mulamu. Waali mulamu. Naye bamwogeredde kuva buto bwange boogerera nabbi oyo. Naye olwaleero waliwo abava Kenya, waliwo abava Sudan, basi ziyingiza. Ate ne wano oli awulira nti gundi bamwogeddeko bw'ati nti alina amaanyi. Omuntu ava mu kyala kannabule munajja alaba amaanyi g'omusajja. Enjala ejja. Ejja mwaka guno. Enjala ejja. Gw'ogirinde. Wonna wejjira ejja ebezze. Oli bagamba nti nja kukuba. Ate kati enjala yeetulanga ki? Bannange. Tulimbira bisembayo tetuli bivaamu paka Kristo kudda. Gw'abadde alowooza mu Kristo ajja kujja myaka 30 maaso oswadde ajja anytime. Kubanga bwe ntunula ku ntebe takyali. Ate kyewunyisa mbanje mu kusaba nentunula ngenda okufuna okwolesebwa nga ndaba entebe ya zaabu nga wakati yellow emabbali nga wakati red. Oyogedde ku kala kala ziri bbiri. Gold nenga zina gold nenga yellow ne black. No, sorry. Yellow ne red. Oyogedde kala entuufu. Nkyayogera. Weyingiza mbitakwatako. Walaba entebe. Nalaba entebe nalaba entebe nga sitaani kwabadde atudde n'omuggo gwe nga takyaliko. Ekiri kye nagambe wali toyita faya olwokuba Musumba agambye nti yita faya weereza erigundi eri. Faya okola muggwe erina okubeera muggwe. Kyova olaba osabira omuntu olwaleero amasannyalaze g'Obwakabaka bwa Katonda ne gakuvaamu ne gamuwambala kiri ekimubaddemu ne bakigoba. Bw'oba tokirina kubanga kyennina kyengaba kyenkuwa ate alina kyalina tasobola kukuwa. Okitegedde sewo. So bw'owuliranga obukalu infact tolinnya na katuuti. Banyabo ne basebo amawulire amabi geegano omulaba ayimuse. Ensolo tuli nazo ekirala kyenalabe ku nsolo ziri mu kwambala mibiri. Batandise okwambala emibiri bavuga takisi bavuga boda batandika okukyalako mikutu we tuli yakyale ku mativi tujja balaba ebigere biba byambuzi babikweka era kasangu netegereza gwe ebigere biramu. Bulaazi ogende wekwanya oli katuuti ogende ne assistant muyimbi alina akalogozi ne hips zikoma eno mulungi otuuka alyoka muba muli mu kuzannya by'omuzannya alyoka amere 666 mu maaso go akuinitiating nga muzannya ki mwepena. Export TV to the world. Weewaawo mbaaniriza mwenna abagoberezi ba Export TV tuli ku YouTube channel. Olwaleero ennaku z'omwezi 7 omwezi Gatonnya 2025. Ndowooza ye interview yaffe esoose ne Musumba Ronnie Karungi okuva kwa Rise Church International gayaza Nakasajja. Mikwano gyaffe ffenna abadde bamumbuuza n'abadde bamwagala nate wuuno tugobye bumale.
omwaka 2025 tugutandika bwe tuti naye nga tetunnabatandika ngenda kujjukiza gwe wenna mukwano gwange alina omwana agala okuddayo okusoma bannaye abaana mbawe foundation entuufu ng'ositula omwana oyo mutwale ku Cambridge Junior School. Essomero lino lisangibwa Matugga Kito ate nga liku musingi ogutya Katonda. So omwana omutwale tebamukonvatinga kumujja mu nzikiriza mwali wabula bamushapinga ne bamuguluminga nga alina empisa ennungi n'okusinza oyo Katonda gwakkiririzaamu. Tebakoma ku ekyo mu curricular activities ng'okusamba akapiira, kuwuga, kuyimba, kukuba bivuga ebeera bonus babimuwa n'abiyiga ku bwerere n'avayo ng'alina skill gy'alina mu bulamu bwe. Omwana bw'omutuusa ku ssomero fees zo KBC mukwano gyange abali ebweru omwana osobola omubateresa ebbanga lyonna lyoba okola ki lyoba oyagadde. Always tubeera ku buntu ekyo mukimanyi. Hotel osobola okujja n'onyumirwa services eziri mu kifo kino kiri walungi nnyo Lugalama sanafu ng'oyambuka e Kasubi balina security ennungi, parking, ebyokulya n'ebyokunywa birungi, ebisulo n'ebirala bingi. Musumba Loni Yesu yeebazibwe kama yeebazibwe ssebo omwaka ngambe gukuliko bawugwebala omukadde twebaza Katonda olw'omwaka oguyise ate tumwebaza ne guno gwatuwadde olwaleero gwe tulimu. Kikulu nnyo mukazi gwe kitaakuse jjo tosuubira nti kinaakutta enkya oba leero tekijja kutta. So 2024 bingi ebibaddemu kusomozebwa kungi ebika by'amaziga bibadde bingi naye ate 2025 ono nsabye nyabo naawe ssebo oleme guvaamu nga tolina kyokoledde Katonda. Yes 2025 wakolera Mukama olwo omaze obbabuuzaako balamusiza banyabo mwebale kuyimirira naffe mwebale kutwagala 31st emmere ku Christmas twagigaba bantu baali emmere bantu beeyanza abantu abataalina kyakulya n'afuna ssebo kilo z'omuceere 5 ta sukaali n'omuti gwa sabbuuni ekyo kyali kinene nnyo. Twatyo bakuba ebifaananyi naye abaaliwo ku church mwalaba abantu abaaliwo twatyo bakuba ebifaananyi olwa security n'omuntu okumuwa ekintu ng'omutadde mu kamera. Bayibuli tugamba nti guno bwe gugaba guno tegumanyaako nti guno gwagabye kibanga ekimuweebula namu. Yes alabira ddala nga mumuyisizaamu amaaso agasembayo. Naye twebaza Katonda abadde mulungi. Weewaawo abasaba ne bannyabo tuli mu mwaka mujja. Musumba waliwo okuwabulwa kwe baŋŋamba nti tugenda mu makanisa naddala nga tumalako omwaka 31 era kimanyi mwaliyo mbu temutuwa budde tubuulira ku bintu ebibi ebigenda okubeerawo mu mwaka ogwo mutusuubiza kimu guno omwaka gugwo ogenda kukola bwoti ogenda zimba ennyumba ogenda kufumbirwa ebyamagero ogenda bitomera temutukubirako tooki saidi ndala. Kati abantu ne babeerawo nga beesunga ekintu ekirungi kati ng'omwaka gwa COVID nali mu kyaki omusumba n'aŋŋamba soda gwe mwaka gwo gw'ogenda okukolera omusumba oyo buli omutunula ng'amba musajja wa Katonda ogwamu amaanyi bayibuli etugatokomangako oyo yafukibwako amafuta naye mpulira nga nina akatereke kenjagala omuwa yaŋŋamba soda guno omwaka gwa 2020 naye omwaka gwe yaŋŋamba gwenna ozimbiramu gwenna okulyamu poloti gwenna olinyiramu ennyonyi nagumala mu nnyumba nga sifuluma. Kati musumba kwe kujja wano eno otukubireko mu nsi y'omwoyo tooki 2025 bangi bamwesunze naye tetumanyi kimishoni ki ezisinga okuba ez'amaanyi ze tugenda otomera. Neyanza ssebo number 1 nyongera okubategeeza banyabo ne bassebo nti 2024 kibadde kituuza 2024 obadde mufula abantu babadde mu flampeni sijagamba nti obadde mu flampeni abantu babadde mu flampeni waggulu ne 2025 kyekiseera abantu balabire eddala nga bagwa mu muliro. Teri ku bino bye tujaguza mbu this is my year. Era nze nakigaana si creatingawo kintu kya mwaka oba kigambo kya mwaka nga nze. Abantu obasuubiza byamagero mu church ogenda vuga ennyonyi ogenda bw'oba owulidde akatambi genda kwa Rise Church olabe 31st twagiyitamu twatulisa ebiriroliro naye ekikulu gwe mulamu Mukama gwe yatugamba nali ku boda nali nva n'eno ngulako ebintu mu kibuga ngenda nzirayo eka nga ndi ku piki ndi mu kulowooza mutwe gwange ngamba naye Mukama kiki kye tugenda okwogerako 31st
ngamba kiki kyotuwa kyawandikibwa ye ekigambo ky'omwaka ogwa 2025 wuli eddoboozi nga lyogera nempulya eddoboozi nga liri mu bbanga nga lyogera nga ligamba the later glory bwe bayogera the later glory nempulira nga akutte masennyalaze ndi ku piki tuliko abantu basatu boda n'omukwano gwange nali naye nange amasennyalaze ne gampitamu omulundi gumu nempulya nga nshekinga ku piki nemmanya nti Katonda atuwadde omutwe gw'omwaka ogwa 2024 kamba buli abanyabo ne basabo gwe tunuulira omwaka gwe baalangirira ewammwe ekigambo kye baalangirira kifiitinga n'omwaka gw'ogenzeewo tunula omukazi talina kabina omuleetedde ekiteeteeyi kirina ipsisi komeedi talina kabina tekuli alina museeto omuserebende naye gwe bw'ogenze okugula engoye oleese lirina ipsi tagenda gula kabina akateekeko afiitinge kati Katonda kyakoze ayagala nnyo okumuwulira ki kyagamba eri omwaka siffe okupanga ne weepangira ekintu out of obusungu noteekawo ekintu ekyawandikibwa ky'omwaka out of excitement noteekawo ekyawandikibwa ky'omwaka out of okwagala kwo noteekawo ekyawandikibwa ky'omwaka so tugenda maaso nga twogera ekyo kyennyini ekiva mu kamwa ka Mukama kubanga nze yaŋŋamba toyogeranga kyesigambye tokolanga kyesigambye tonjogezanga Mukama bwatyo Mukama n'agamba omwaka guno bagenda kweyongera aboogeza Mukama oli ajja kugamba nti nalabye entebe ya Katonda bagyongeddeko kati luli badde ntono kati yagaziye ojja mugenda bala aba yageze bayaye waliwo kwotandise nako n'ogamba eddaaza lino lyetwolekedde kigenda kutokota nga si kisaani kati kamba bulyeko banyabo ne basabo bino byendaba mu nsi omwo omwaka guno 2025 gwe mwaka nga bwogamba nti naguze essimu yange empya naye nagisumuludde 2025 yes kyekigere ekisooka ekyokubonaabona somba totutiisa naawe 2025 abamugamba lwe yampeereza message awo musumba nagamba abantu abamalamu essuubi kandi bamalemu tutereeze mutulanga kyo yatubonyaabonya yani agenda tubonyaabonya obujeemu bwaffe bwe butuzaayo okubonaabona ekirala wulira taata kyenalabye ensolo n'obutonde bugenda tugolokokerako ng'abantu amisodo omusange ng'asala ekkubo embaata ekugobe kulumeerume lwaki lwa bujeemu obujeemu bugenda kusisa abantu bangi to the extent nti waliwo n'omunnabyabufuzi omu agenda okubibwa amasasi omwaka guno ate era waliwo ne bulooga omu agenda okubibwa amasasi omwaka guno lwa bujeemu gaana kukola kyalina kukola yeemanyi oba tumwogere beemanyi emyoyo nali njogera ne muganda wange ono after Christmas nalaba ensolo nga nabagambako okwolesebwa kwe nafuna nga ndaba ensi etalabika na maaso naye nga mu nsi eyo abasajja bakutte bendera y'emu ku kibiina gye tulina wano mu Uganda naye nga nkadde yakukula n'okukula kuliko ne bino binnabbubi nga batambudde emyaka n'emyaka nga banoonya ekkuba eribafulumya amagombe tebaliraba naye ndaba nga bahedingidde ddala mu luggi wankakyo oluggi luli Wudeni luliko ekinyolo naye nga lwadda lwa bbeeyi lwa mweno mungi luzito naye nga baluhedinzeemu bo nga tebamanyi nti baluhedinzeemu naye ngenda okulaba ne ŋŋamba woowe abasajja bajja ku nsi nga abasajja bali bafaanana batya abasajja n'abakazi balina omutwe gwambwa kino ekyawansi ky'abantu kino kya skeletoni eno muntu eno kiskeletoni eno mbizi bwe batwe bafaanana balina ebyambe balina amajambiya balina ebyokwesa tebalina mundu balina ebyokwanyisa biri ebyaliwo ebyedda bye bakutte bajja ku nsi kati wayitawo akaseera ŋŋenda okulaba nga basumuludde ne ŋŋamba batugulidde ekizibu 2025 batugulidde emizimu gyazze mu bungi ebizibu byegenda kweyongeramu okusinga ne we biri olwaleero
obutonde bugenda tudduka ennyanja zigenda kwasama mugenda kulaba nga zikola zitizimira abantu lwa bujeemu tuganye kanisa okudda eri Katonda okwegatta ekanisa abasumba muganye okwegatta tudde obumu tubugobye mwabasumba baffe abanene mbegayiridde bw'oba olina ky'osobola okukola ku kwegatta kw'ekkanisa kikole ekkanisa yeegatte kubanga waliwo ekitujjira ng'ekkanisa bwe kinaatusanga nga tuli mu kwevuma na kwekola tutya okuleka baganda baffe abakubiddwa ne tubaleka be bakube naffe bakuba enkeera bw'ogaana okuyamba munno so tugolokoke ng'ekkanisa tusobole okuyamba baganda baffe bayibuli etugamba okusituliganangako emigugu gyaffe mukulu soda bamukubye esasi tomulekaawo kubanga omulabe bw'anaamusanga agenda mukwata amutulugunya amwogeza ebyama byaffe abuyogere buli kimu amajeje gali mwine ebyokwanyisa byenkanawa nawe yali alabye ku firimu bwe bakwata omuntu yenna nga bamukubye esasi ne bamutwala bamutulugunya bamwogeza mwine abajeje enkanawa ebyokwanyisa mubiteekawa ebyokwanyisa mubiteeka lukweki yes omuntu okumanya obulungi nakutegeera ng'amaze okukwogeza akutulugunya so ekkanisa bwe tugenda mu kaseera kazibu era mwabadde basuubira nti era ekkanisa era banyabo ne basoma tutakola kye tulina kukola ebijja bibi nalabye omuyimbi mukazi ng'akolaki nalabye omuyimbi ayimba ennyimba zammwe wano nammwe mbalaba wano nga mukola obugundi ku tikitoko n'ofukamira weebale omuyimbi oyo bamuwadde enjegere namulabye ng'afubutuka mu mazzi ng'ayambadde olugoye lweru bagenda kujja nga bamalayika ab'omusana mu maaso gammwe n'abantu bangi soda akyakyaza bajja bagenda kwambala ebyambalo ebya white ogenda kyaza naawe guno omwaka nkubuulira oli ŋŋamba kagugweko ojja kugera ngenda kyaza abakola ojja kukyaza abantu nga bajja kusangulawo bino bye tubadde twogera n'okukwata mindset z'abantu omuyimbi bamuwadde mission ki bamuwadde enjegere namulabye ng'ali mu mazzi nabadde ndi mu kurekodinga njiri ku platform yaffe ngenda okulaba omukazi nga yenna atemagana wabadde teweebase nga ntudde ndi mu kurekodinga nkutte essimu ngenda okulaba omukazi ng'avudde mu mazzi ng'ayambadde wayiti engoye za wayiti ng'atemagana nga bamuwadde enjegere yenna ajjudde enjegere buli agenda okuwuliriza oluyimba lwe 225 oluyimba lwagenda ofulumya bagenda kukwata mind operation kukwata kunyweza sitaani ali mu kulwana kunyweza kyalina tekimuva mu ngalo ate ne Katonda kyekimu kyakola ali mu kunyweza kyalina tekimuva mu ngalo kakati mwe mulokolo ogenda kwekanga wulira obunabbi bwennina abantu bangi bagenda kuva mu kkanisa basisita bafumbirwe alamanzaani omwaka gwe anti mwe abalokole temulina waaka tetulina waaka temulina ssente bw'oguma kristo nga yagumira omusaalaba malusi tegafumba tetugenda kulya nyiri eggulu tolyagala lyagala kiki ekikutwale walamanzaani ajja kyuka nja mukyusa weeremeredde omukyuse byonna biri mu mwaka 2025 ngambye nti mwaka gwange mulimu katemba sibamalaamu maanyi naye njagala tuve mu bujeemu gwena abadde atambula obubi tudde mbabuulira obubenje bugenda kweyongera nnyo okufa kugenda kweyongera nnyo ebirwadde ebitalina ddagala bigenda kweyongera nnyo kubanga tubiraba byebijja paka ku nkomerero ensi agenda kweyongera okwegoya ettaka ligenda gaana okubala nga lyeriganye lwa bujeemu bw'abantu olunde enkoko zigambe tetujja kukulo zikuba empiso okola otya olete maize brand zigaane lwa nsonga wajeema wagaana otambula nga bw'olina okutambula wagaana okuyimirira mu butukuvu n'obutuukirivu wagaana okudda eri Katonda wagaana okuleka omuzoogo musomba sebo nebuuza bujeemu we buli bwetwali tumalako omwaka amakanisa enkuŋŋaaniro zonna zaadde zijjudde bwe ziti ne bwogenda mu makanisa ensangi zino amakanisa gajjula abajeemu be baliwera bakola biki kubanga ate abali mu kkanisa ate bajeema batya abantu tubabuulira ekigambo bakikomaawo kuba ffe tutapinga kummwe abatukulembera
naye kimanyi nti abantu obabulira ekigambo n'akuba ne haleluya n'afuluma ng'akiresaawo. Twalinga eri mu nzikiriza gye twasookanga edda. Bino byo omukama abeere naawe naawe abeere naawe. Kati ng'omukama tumuzanyisa buzanyisa. Omusosodoti amusindika n'endiga zaali ndiga mbuzi. Embuzi ne Kuzumbe bandike bambuzi. Omusosodoti nazi. Amasasi mukweli. Omusoso anti mwabaloko mugamba lindiga. Nzuba tolindiga. Endiga teba na mputu musombe endiga. Sebo ndi musombe. Gwendiga. Akabonero k'endiga kalaga buwombeefu n'enkula yaayo. Ndi muwombeefu omuntu. Musumba awo wennyini obubaka obuleese. Oderivalinze. Ekibuuzo kyange kino kinnumya omutwe. Ndi lw'oderivalinga obubaka Katonda bw'akuwadde eri omuntu era otya. Mukama bw'agenda kumakya n'akulaga nti Musumba soda mubbi. How do you approach me? How do you deliver the message? Kirimu ebintu biwera. Si buli bubaka ndi Mukama aba abukuwadde obwogere. Ninamu abantu abansomesa n'okunsomesa. Musumba ebyo by'oyogera Mukama yali abigamba ggwe osabe. Ne mbuuza lwaki teyabigamba ggwe abimanye nnyo. Ekitegeera kaba kajanja nti n'ebyomwoyo buli omu alina entegeera ey'enjawulo ku munne. Ate Katonda buli kati kankugeze buli muntu bw'obuuca ku makya nze naawe ne tunywa enjaga ku kamera buli omu emuyisa bubwe. Kati n'ebyomwoyo bwe bityo lwolwaba alina emitwe emigumu nga gijja ggumira ebinene kubanga byenda byeko subira nti waliwo yabirabye. Neba ex-satanist abasinga obungi aboogera ebya sitaani tatulangako sitaani omu naye wano. Nze natula ne sitaani nga ntudde wano n'atuula wali n'akwata ne giraasi zange mu nnyumba yajja n'ekyokunywa n'akiiwamu n'ayagala okumpa nnywe. N'entula ne Jezeberi emulundi sigumu seebiri seesatu sannagamba nga bw'oganye okumpeereza ngenda kukolako era ankolako. Yankolako bye yakola. Binti buli olwana n'omusajja munno kasabanga ne bwoba omusinga amaanyi ate saakusuna ennyindo abaako kyakusuuza kyekyo ŋŋamba nti nwanye n'ebimusaagala byogera mu kamera tuyise embulumi bungi naye ku lwa Kristo tunywedde kubanga tulina ekyomuwendo kye twetise ekigenda okugasa omulembe. Oderivalinga otya bagambye soda. Si buli message ekuweereddwa nti Katonda abagambye musisinkane. Musumba kati ekigenda kiba kyaki. Gende wa musumba akusumba waloose musumba mwezi okwata akazindalo katuuti. Musumba nakulabye mu kirooto. Musumba waffe mumusabire. Musumba ayenze yenna naye nga tannayenda. Nabagamba ekisooka obubaka obusinga Katonda bw'asinga okufulumya abufulumiza mbirooto kubanga kyeki ye means of communication yesookerwako. N'omwana aloota kiraba kibebi nga kyebase naye nga kiroota bamalayika. Nze nali manya ebinfluencing ebirooto by'ebintu by'oweebaka olowooza. Nedda taata. Nebase ndowooza ssente. Era ne bweweebaka ng'olowooza ssente. Buli lw'oloota ekirooto ekyo mubaamu bweweebaka nga n'oloota nga tubadde era twogera ku nsi ya mwoyo. Era wuliriza bulungi ddamu osengeko ekirooto kino ky'oloose. Wabaawo akantu Katonda kayisiriza abo mu kuziika. Nga bw'ona okategeera kagenda kukuyamba. Buli kirooto ekijja kijja lwa nsonga. Ate ne bagamba nti ebirooto bijjiramu aspects esatu oba mu ngeri ssatu. Esooka kijja for a present. Kijjiramu present eki. Ekyobuliwo ekiseera ekyobuliwo. Ne kijjira mu past era kisobola okujjira ne mu future. Yes. Ne Katonda agamba Pastor Ronnie oyo tannaba kutandika kwenda. Naye maaso eyo emyo gigenda kumugolokokera katandika okola ki? Okwenda. Kigumiza. Example tubadde tuwa example. Ogumiza kyali. Kale taliyenda. Oli mu mativu? Ndi mu matidaawo. Kati ng'obubaka olina okubutwalayo. Nga Katonda waba tagambe gamba sister gundi oyo.
kiringanga abaana ab'obuwala batuloota naye nandoota nga ngenda muwasa. Alo nange yaŋŋamba nno mukuba embaga. Tekitegeeza nti nze abagenda okukuwasa. Era tekitegeeza nti Katonda agambye oŋŋambe. Sobola okuba nga nze alina n'okukuwasa. Nigenda mu kasenge ogabe Mukama bulaaza gundi ono muŋŋambye nti agenda kunfumbiza. Ngenda mufumbirwa. Nzizeeko ki? Bw'agamba nti mwatulire. Bw'agamba nti mwatulire yatula. Kyobola abantu bangi abadde abasajja bammwe abatuufu mu abo beegobedde. Kubanga essaawa zino mba nsobola okuba nga nkulaba tebitegeerekeka. Nkulaba biri bwe biti. Naye ng'ate enkya ebintu bigenda kukyukamu ate nkulabe ng'oli ati. Kigalo. Kakati olwaleero n'ofuna information Katonda ng'agamba nti oyo ye mwami wo. Aba tagambe mulumba omugambe nti oyo gwe mukyala wange oba gwe mwami wange. Aba akugambye musabire. Sabire ekintu kino kiringanga buli olwotanga oguze emmotoka tebagambye genda buli omu omugambe nga bwalosenga oguze emmotoka. Weevuga. Ate tebakugambye obeera awo otule butuuzi mbwe emmotoka ejja kwereeta. No, olinawo okuteekawo naawe amaanyi emmotoka esobole okujja ebya siriyansi. Nti ekirooto ky'oloota n'obubaka bw'ofuna bujja n'amafuta ga mirundi ebiri. Nga bw'onojja mu kanisa. Mu kanisa mulimu ebintu bibiri. Ekisooka mu kanisa mulimu ekikolimo era mu kanisa mulimu omukisa. Buli ajja mu kanisa oba Sande oba oyitidde muyitizi ovaamu n'ebintu bibiri ojjako n'ekyo. Ovaawo n'omukisa oba n'ekikolimo. Nsomba ogenda tutisoyingira ekkanisa. Nedda abantu njagala bategeera ensi y'omwoyo nti Katonda takyasinikirwako manyi. Munyiivu. Musumba leo baka bamufuna ne mutabutuwa. Olwobaka bwe neesigaliza gwe sobola kubagamba. Ng'obwesigaliza ku lw'obulungi bwo ku lw'obulungi bwa Kristo n'ekkanisa. Ku lw'obulungi bwa Kristo n'ekkanisa nga nina busabira nganzi. Bwe ngamba nti oba mutiitiiza wamu mba nnimba. Omutiitiizi baamukoze eki? Ate omutiitiizi baamukoze eki? Kubanga sokolekera ate omutiitiizi baamukoze eki? Saamugamba weeks ibiri. Nina musumba wange bamuyita His Grace Gordon Sebandeke Nalukalala nani other than omwana wa Yesu omubwati. Bamukwatanga ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa December. Bagenda ne bamugulako omusango ogw'okulebula. Kyokka yagamba obubaka bwe yali atuma bwalinga bwa Kristo. Era Mukama yabumuwa. Era n'atulaga nti tasobola kutya abantu abo kuba Yesu ali waggulu ennyo abasinga. N'atulaga nti tagenda koowa. N'akwata n'anyiga amapeesa mangi omulina omukulembeze w'eggwanga nti yakulira abasamize mu Uganda n'abasumba bonna abanene. Naye nga yagamba ayogeza authority ng'agamba bangi Katonda baawo obubaka ne batabutuusa abeera batiisizi bekkiriranya. That's why nkubuuziza oli mutiitiizi. Kati kankubuuze taata. Mukama bwampa obubaka ku mukulembeze w'eggwanga. Bwe nzija mu kamera ne mbwogera ne mumutuukako agenda kukola ki? Kisinzira bwaka. Amajege gakyakana. Kisinzira bwaka. Agenda kubivaako ebyokulya. Nabagamba ffe abalokole abamanyi Katonda abamanyi ensi y'omwoyo. Amaanyi gaffe gatuli mu vivi kye bayita viviology. Essomo lye ngenda okutandika okusomesa mu maaso eyo. Mulemeze mwakyuka mugambo etta abantu ajja kyuka. Lumba genda olumbe senga omugambe senga gwatulogo otumazeewo ojja kulaba kyajja okukola. Kuno omwoyo guba guwadde gutunudde sayidi eno kuno agenda gukyusa aguteeka emabega. Nina okulemerako byampaka musumba okyuka ebyo byokola. Tekisoboka gwakyusa nawe weeremerera. Weeremeredde ate owozamba ogenda kyusa abalala. N'abamu ku mmwe abatu njagala tubeere n'amagezi taata. Njagala tubeere n'amagezi ag'omwoyo. Nti olutalo lwe tulwana si lwa mubiri, lwa mwoyo. Bye tubagamba bye bino nalabye ebifulukwa ng'ennyumba ezibadde ennyumba bifuuse bufulukwa ng'abaalimu baafa abalala badduka. Ndaba ntalo abasajja bakuriyetinze mu by'obufuzi balina kye bafumba mu nsi y'omwoyo. Omusaayi guyiike ebyo bye tulaba. Tetulaba bino tetuli ku kino kitono kino kya simanya President Museveni. Tetuli ku oyo. Kati kankubulye Bayibuli egamba President Museveni afuga eggwanga olwaleero.
nesi yafuga ani afuga aliwo nga kifaata kati ebyo tetubibagamba ani afuga ebyo tetujja ne tubyogera wano ne bagamba omuntu yenna gwolaba avudde ku mulamwa musabire amaanyi ago agakulemeza ng'okyayimiridde naye gamuyambe ati ngenda ku mavivi Katonda nangamba mugambe nabbi wane Uganda yali asenteza yakwata n'omukisa gw'aba antu abagenda okuweereza mu biro bino eby'oluvannyuma sente ezimu yazikwata mukama yandaga ayina sente empya n'enkadde wane Uganda akyaliwo mulamu waali mulamu naye bamwogeredde kuva buto bwange boogerera nabbi oyo naye olwaleero waliwo abava Kenya waliwo abava Sudan basi ziyingiza ate ne wano oli awulira nti gundi bamwogeddeko bwati nti alina amaanyi omuntu ava mukyala kannabule munajja alaba amaanyi g'omusajja oyo nze nina omusumba mulamba yagenda mu kanisa yoyo nabbi n'atuuka munda n'atuula alabe nabbi byayogera bituufu kati bwe bamuwambire bawamba tebamuwamba ne yayita kagwanyu bw'aba ayogera gamba nti nayita kagwanyu nasomoka he was almost possessed amagezi ag'omwoyo sige magezi ag'ensi njagala banyabo ne basewemu ababadde bawagira mbera bambi amutugambidde babeera bweru gye boogera noyogerere kyokka ono ali eno mu miggo waliwo yadde olunyiriri n'agamba tujja sibwa amakomera bajja gatuteekamu olw'ekigambo kya Kristo ajja agendeyo mutuveeko namutwe muve mukwekugiragira abantu balemedde mu mbeera y'ensi ey'omubiri sadulaki bisa kyabetu nego gwe sadulaki ekisa ekyali ku sadulaki n'okusaba kwe yasabanga abamu bayayuya ayeyuya kutta ali ku TikTok sadulaki sala gye basabanga ng'ogisaba ozande era mukama nimwe nayita muliro era tegunjoke kakati nnombye State House girumbe esaseeryo n'omwoyo ne gufiira njagala abantu tubeeremu amagezi ag'omwoyo ebintu ebimu abamu ebyo bayingidde nnyo enjiri tujingize ebyobufuzi nze kankubulyeko kino nina omukulembeze omunalina mukyawe nnyo era nga mukolimira buli wensaba kuba batwala ettaka lyaffe ne mukama naŋŋamba gundi ono nekino ne bwe kiti nambikulira noono nambikulira nabiki byonna ebiri emabega waabwe kati bw'oba owagiranga owagira n'amagezi buuza mukama kino kyempagira oleme kubeera nga mbuzi gye bagitwala gyekolaki gyegenda kankubulye ssebo waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi wano e Uganda kigenda kujjuza mu Uganda yonna offices waliwo ebinyonyi bigenda kuva underground bigenda kujjula obwengula bwa Uganda mu nsi y'omwoyo naye okufa kugenda kweyongera olw'obufuzi bw'ekibiina ekyo muligamba mumanyi mwabalokole mwepanka muligamba nti twabagamba bangi bandootanga bandabye tukuzeekuze naye nga bandaba mbagamba nabagamba ekya buli wenzibya amaaso bwe nti ndaba ennyanja ejjengo nga likoma waggulu ku bwengula nga lijja liri ensi mpola mpola step by step sagala kubamalamu maanyi naye nze njagala tugolokoke kuba abawuliriza byatutabula mwababyogera mututiisa abamu mutandisa osibibwa ndi awo bwenti omwaka 2025 taata ye first stepping whatever foot ey'ekitiibwa kya Katonda okulabika ku kanisa ate era nga tukoze kyetukoze kyetulina okukola ekkanisa twegatte ekirala taata enjala ejja ejja mwaka guno enjala ejja gwegirinde wonna wejjire gyebezze oli bagamba nti nja kukuba ate kati enjala yeetulanga ki bannange tulimbira bisembayo tetuli bivaamu paka Kristo kudda gwabadde alowooza mu Kristo ajja kujja myaka 30 maaso oswadde ajja anytime kubanga bwe ntunula ku ntebe takyali ate kyewunyisa mbanje mu kusaba nentunula ngenda okufuna okwolesebwa nga ndaba entebe eya zaabu nga wakati yellow emabbali nga wakati red oyogedde ku kala kala ziri bbiri gold nenga zina gold nenga yellow ne black no sorry yellow ne red oyogedde kala entuufu nkyayogera weyingiza mbitakwatako
Walaba entebe. Nalaba entebe nalaba entebe nga sitaani kwabadde atudde n'omugogwe nga takyaliko. Waliwo ekirala kye njagala osomesa abantu bakitegeere. Sitaani talina busobozi kubeera mu kifo kyonna mu kiseera kyekimu, ate Katonda abeera mu kifo kyonna ekiseera kyekimu. Kati sitaani atuma baperegensi be abakongozi ne babeerawo era be baleeta information. Ate Katonda mu kiseera kyekimu abeere mu Amerika, mu kiseera kyekimu ng'alina wano we tuli kati. Kiseera kyekimu era alaba buli kimu, era awulira buli kimu, era awunyiriza ku buli kimu. Kati sitaani ku ntebe takyali. Akola kiyalagawa. Yalumbye kati waali. Ekirala mbagambye nti nalabye nga basumuludde ebisolo nga mulimu embwa, goonya, emisota, reptiles and amphibians bibeera reptiles bisi ebyewalula, amphibians bye mu mazzi. Yes. Ebiva mu mazzi nga ndaba ennyanja naye esumuludde, ettaka nga lisumuludde, obwengula nga busumuludde, nga ondaba obukadde n'obukadde bw'emizimu egisumuluddwa egy'ebiro eby'oluvannyuma bazze kulwana lutalo. Era mu kanisa ze basoose okutuukako basoose ku kanisa yaffe, kubanga nalabye embwa ne ziggoonya nga zize ku Arise Church nga zitwetoolodde, beetoolodde ekkanisa. Buli kanisa eriko omuliro yongera okukuma temuzikiza. Buli kanisa erina ekyoto temugwamu maanyi mwongere, kubanga ebigenda okuzikiza omuliro byatuuse dda. Baagala tubeere mu mbeera ey'ekinnyikagobe ya sitaani. So ebigenda okuzikiza ekkanisa mbegayirire banyabo ne basebo weebiri tuyimukenge ekkanisa tulwane. Bino ebyekkanisa tebirimu kusinga muze asinga abantu. Nalabye akatambi akanumiza omutima n'omutwe. Ekkanisa tuddemu amagezi. Ng'omu ku basumba baffe ali mukwenda osinga agamba mugende mu show ya gundi ono nga 20 mugende mubeereyo. Mumuwagire bye bagenda okukolerayo abantu b'otumayo, omanyi bye bagenda okubambaza, omanyi bagenda okugwa. Buli muntu yenna agwa akubalirwako. Naye agenda kujjayo naye abuulire enjiri akyuse emirimu. Abuulire enjiri mmwe bagendangayo abasumba. Olemeddwa okwekyusa okyusa. Yakyuka. Okyuka otya? Obutuukirivu teri mutukuvu Bayibuli bwegamba. Wulira taata. Bwe tugamba nti tuli batuukirivu tulimba. Obutuukirivu bakola bukole. Kitegeeza buli kaseera olina okuba ng'otuukirira. Buli kaseera olina kuba lutalo. Abukola. Gutanga abukola. Abukolawa. Gutanga nti n'abantu bamwettanira. Okwettanirwa abantu tekitegeeza nti olina Katonda. Kubanga tulabako ne dayimoni Kawuula gwalinnye ng'alina abantu. Bwegenda mu kanisa z'abannabbi b'obulimba gye banaaliza abantu ebigere n'ebitundu by'ekyama, abakazi gye beeyunira anti banaaza nga naaza byaki? Yesu yanaaza ebigere. Abiŋŋambye. Kyataŋŋambye kukola sirina kikola. Musumba tonaaza abantu bigere mu kanisa. Nga kunaaza byaki? Bulijjo tonaaba. Nga bw'omu ku bubonero bwa Kristo. Bulijjo tonaaba. Bulijjo tonaaba. Okiba byamu Yesu byakola ebyo. Kristo yakola ebibye naye kankole bibyange. Byaŋŋamba byenkola. Togaba kagaati mu kanisa temusembera. Muli akagaati. Ajja balisa ningina. Musumba tonaaza bigere. Naaza byaki? Nze bannaazaako ebigere. Nange nga nkula bannaazaako ebigere naye bwe namala okunaazibwa ngenda okwebaka ndoota nga omusajja yanaaza ebigere ng'akutte olugoye lwange olw'ebbeeyi aluddi ate nga musumba. Mwe banaazanaaza banaye tugenda kunaaza bigere ojja kuwulira omwaka guno bagenda tugenda naaza kabina. Ayi musumba. Linda. Okunaaza ebigere tekiri spiritual and biblical. Kale olinga ng'agamba kankubulire mala omukyalo ono yavudde mu mazzi ng'ayina enjegere agenda kuyimba ennyimba nga ziringa ez'obwakabaka bwa Katonda naye nga si za bwakabaka. Okitegedde nga ekirala mwe basisita mweteeketeeka okufumbirwa emisambwa bw'otagumiikiriza. Bulaza ajje mu kanisa ng'akuba ennango kama ng'ayina eddoboozi nga soda maani. Nze sirina ddoboozi. Gondu gwe kayimba ffe tulowooze nti oli mu mwoyo kumbe Kawuula. Amaliriza kwate mu ngalo amayiza tukole omukolo bakutwale. Omuyimbi wano Uganda yali mu kanisa buli ekyamubaako olwayo mu Mbejja mu Magombe era takyayimba nnyo goloza sente azijjawo
ali mu kurikulutinga bino byenjogera mu bitegeere ali mu kurikulutinga abavubuka okubayingiza ebintu biri ebyandagwawo abeera luda mwali mu Uganda takyayimba nnyo talina budde buyimba nnyo yali ayimba gospel yayimbako ne ku gospel n'ennyimba ne muziyimba ku butuuti wena kyogedde wali eri kawuula ne kanisa tebikwatagana eno kanisa kibeera kifo kitukuvu wabeerawo omuliro abaana ba Mukama bwe bajja okuŋŋaana ne sitaani mu gatebe yatuula omuliro tusindika omuliro mu makanisa musumbola kagolina mu muzanyi naye ng'agusindika kankubulira bwe bagamba nti gundi nabbi obulimba mwokya omuliro tomala gasindika nga tomanyi bw'oyimiridde kirina kugenda kukwata kibiriti kwokya sabuli ewammwe nga tomanyi kusaba bwe batangirya ekisibo tosobola kusiiba gwe kennyini teweefaako bw'okwata ekibiriti oyokya sabuli ewammwe bagenda kukwokya baye naye nange n'omusumba gwe mmanyi yasikira kitaawe ng'alina obusuwasuwa alina essanduuko mulimu ebyekika kati bwe yalokoka nga omanyi abaakaloka abaana ababeera n'akatijjo etukayita katijjo era tugamba mumuli apukami ngujja kudda mu layini n'akwata essanduuki n'agikumako omuliro bwoza yaddamu swiki yaddamu gira magezi ag'omwoyo gegeeta emanduso teyaddamu koleeti ate nga mu kusooka yali asaza nga buli kimuyita mu maaso wanotegeeza ebyo wamulaba otya abantu boogera n'omukyala bakyala musumba baano banga bagamba musumba bunduuki wa temuli yadde yani abaga nti kyatandikira wali kwolwo nga n'emizimu gijja ne gyasa jjukira mu byalo munkoza kati abantu abali abanized nga bakozesa amataala ga sitima ne busola kabalubu olukateekamu nga kikakuba nga kiseka kigamba watu wakya weyita mulokolo ojja wulira kale abatanalokoka nnyo okunywera tosaza ne bw'oba obadde mbulokole tomala gapaala bagenda bino ebintu byetaagamu amagezi mukwano wange yaŋŋamba yali ampadde n'assurance nga ŋŋumye naŋŋamba mu byombi atiisatiisa mbu Katonda simanyi agenda saanyaawo ensi tasobola tusaanyaawo nga tusaanyizaawo ki nga yatwekolera ensi eno nga Katonda si mulalu okutta by'ataalye abo abasumba babakangakanga baliko emizimu egibaloose emizimu gy'ebikaya yaliko emmandu akagagala kyekyayambala amagezi era ategeere nakubulire okimanyi nti mu mabaala ekiro njogedde bubi yogera mu mabaala ekiro abanywa omwenge 787 waliwo omwoyo oguzuukuka mukazi guyita mabaala guva mu nyanja mu river Nile ne guyita mabaala wano mu Uganda wonna buli womanya ebbaala gujja n'akendo gukafukamu buli akutta akagiraasi oba kalobo oba kaki bakwongeramu oleme kusitoopinga kunywa buli kogamba gundi tumusabidde emmandwa y'okunywega nga bamwongereramu buli lwanywa kwesuzaasuza mu mabaala ebyekisiru yesebo buli wosula mu bbaala obeera mosirakire okubeera possessed era ekyakyo banze sisula mu loogi saagala bya loogi mu loogi era ekiro Jezebeli atuma biwala bye ne bijja ne biryoka bibatigaatiga mu loogi nsulamu naye bukyandisitedde nnyo nze era bwe nsula mu loogi twasula batupangisiza hoteli Masaka Nasana nze era nasula wansi nsumba oli mutiitiizi webale oli mutiitiizi kati ng'olweki ekikutiisa osula ku buli era senga nalimu nandikusekeredde ekiro kyonna lwaki siina lugambo siyinza nabigambako yadde n'omuntu n'omu osula otya wansi ffe tusula nno mumaloogi era musumba tusabire eddala n'okeesa ng'oli bulungi nga nebbunduki teyakanzeemu yadde sikulinako buzibu nebbunduki guno omwaka tulina kukola kiffe nga abagoberezi abali mu kyalo omwaka guno gakwaringa kitiibwa kya Katonda the later glory ekitiibwa ekyebiro eby'oluvannyuma era ze Mukama bakumpa message etali ku ekyo nali ntegedde nti si yaŋŋambye eddoboozi kinga lyayogera nali ŋŋambye si gwayogedde kubanga buli mwaka guyine olugoye olugufiitinga banyabo ne basebo amawulire amabi geegano
omulaba ayimuse ensolo tuli nazo ekirala kyenalabe ku nsolo ziri mu kwambala mibiri batandise okwambala emibiri bavuga etakisi bavuga eboda batandika okukyalako mikutu bwe tuli nakyale ku mativi tujja balaba ebigere biba byambuzi babikweka era kasangu netegereza gwe ebigere biramu bulazi ogende weekwanyakwanya oli katuuti ogende ne assistant muyimbi alina akalongozi ne hips zikoma eno mulungi otuuka alyoka muba muli mu kuzannya by'omuzannya alyoka amere 666 mu maaso go akuinitiating nga muzannyazi mwepena musumba bwe twenenya ekirindi bino byonna byotugambye ebijja mukama asobola otukyusizaamu kati kankubulyeko muganda lunaku lumu mba ntambula mpita ku Namboole ndi ku boda basigobye muno n'abalokole moto obusubi sitanga kuyingira mu nsonga ezo mwono n'obusubi sigenda yingira mu nsonga ezo oba oli ku boda ngenda okulaba gwa nkyankalanyiza kati kyembadde ngenda okwogera wali otambula ete Namboole ku boda aha nembulya eddoboozi munda yange nga lyogera nti kuba mwakafaananyi singa ensi yonna egolokokera ku kye bayita okufa ne tukyusa amadiini ge tubaddemu ebyekisirusiru byonna ne tudda eri Katonda ne tulokoka ne tugwa ku ttaka ne tulangirira wiiki namba teri kulya teri kunywa ensi yonna neerokoka ne tugwa ku ttaka wiiki namba nga tetulya tetunywa ne tukaabirira Katonda nga tuli kimu okufa kuvaawo tozanyisanga muntu ng'ali bumu ne munne abantu balekera okufa ebyadda Katonda assaamu ekitiibwa ekintu ekyo kyobola batugamba balokole tubeere bumu waliwo ekijja kijjira kanisa naye nga mukuŋŋaanya amakanisa gakuŋŋaanye ne musaba nga muli kimu ebintu byagaana mwa abameka wandabawa tekiri kye nagambye wali toyita faya olwokuba musumba agambye nti yita faya weereza erigundi eri faya okukola muggwe erina okubeera muggwe kyova olaba osabira omuntu olwaleero amasannyalaze g'obwakabaka bwa Katonda ne gakuvaamu ne gamuwambala kiri ekimubaddemu ne bakigoba bw'oba tokirina kubanga kyennina kyengaba kyenkuwa atalina kyalina tasobola kukuwa okitegeddesebo so bw'owuliranga obukalu infact tolinnya na katuuti ng'owulira okaze kubanga fe abaweereza abamu tufiiringa obukalu nti leero siri spiritually fine n'okita n'otaagenda okutwala abantu mu maaso bino si byakusikiza baana baffe buweereza emmeeza yo ate nnenemuko nze tewali mmeeza nnene gyendi sebo omuntu ayinza atandika sinagoga nga nnene alina abaana be sego omunkusere n'oveerera okuba osiiba nnyombo tugikuweemu nga mutabani wange akuze asobodde namu Amerika kyekiseera tuwulire eddoboozi lya Katonda kye ligamba lwaki omulamwa temugukyusa kati ne mugamba bwe kifo buulira abantu okulokoka okola ki katubuulire bantu twekungemu twekuŋŋaanye wamu tusabire eggwanga tusabire kino kiveewo omulundi gumu n'ekyo kiggwe naye be twagala okukunga bawulira naye bujeemu kyekigenda okukubya eggwanga n'abakulembeze baffe n'abaweereza eriteeza tewali escape yonna byonna byolaba ebigenda otuuka ku Uganda birina otutuukako batwagala tetwagala waliwo ebitone nnyo bye tugenda okwegayira Katonda abijjewo naye waliwo ebintu nga byaseetingibwa nga bonogamba nti gomesi tekubulako mudalizo oba oyagala oba toyagala gomesi erina okwambala omudalizo ekirala gomesi erina okuba n'ekitambaala oba oyagala oba toyagala olina okuteekako ekitambaala okitegedde kyonna kyolina okuba nga okola bwe kuba kwambala gomesi olina okukikola so kyekyo bijja mwabawuliza music w'ensi bagenda kukuwamba mpola mpola ekirala abagenda okugwa mu kkanisa okuva mu kkanisa bangi abagenda okubeera mu kkanisa ne mu masabo bangi
ojja kwenyikanga mu musaayi gwa Yesu nga tugenda owuliriza ennyimba ezo. Ne bw'onoonyika mu musaayi kubanga omusaayi gwa Yesu togukolagana na bukyafu gujja kuvaawo. Naye gwekamuli erimba mulinga mbega wagwo gugenda mbwama muli eringa mbega akayimba ne bakateekako ne kanga nkuwulira naye tolina kyosobola kunkola mu linnya lya Yesu. Ekirala njogerera ku kamera soda kyuka kubanga otegedde bingi amagombe gye gali mugamba nti n'abaali abalokole bakaaba sisaaga byendabye natuka ekyana endowooza nti oba nagwa n'eddalu kubanga natuka ekiseera nga ne mwemba naaba mbawulira balaaja abantu nga lwaki mbawulira Katonda ŋŋamba gamba abantu nga si mizimu gya kika kyammwe gye gigira. It's okay kyonna ky'ogiyita nkwagaliza ggwe nkwagaliza eggulu muganda wange nga nakyuka musumba nkwagaliza eggulu muganda wange guno omwaka ndi mulongooseemu nkwagaliza eggulu muganda wange nange ndyagala kijja kuba kibi era kijja kunnakuwaza abasajja bejjusa kano akaseera akatono ke tulina ku nsi tukakozese bulungi tereza amakubo gaffe sitaani gyali ne Katonda gyali tugolokoke oba tugenda twagala kuggulawo obuweereza mu kibuga 225 tetumanyi waliyo 226 gyali tulina n'okulonda naye tetumanyi oba gyali oba tunaamutuuka namu naye katukozese 225 tukaringa ekitiibwa kya Katonda mu buzito bwakyo entiisa ya Katonda ekomewo mu mitima gy'abantu ba Katonda. Abaana bangi bavuma musumba gundi ne bavuma n'ekkanisa y'egundi nga n'ab'omu balokole kyekiseera tuddemu entiisa ekomewo mu mitima gyaffe okwonoona ku stoopinge. Njere nze mbulira njere nze mbulira njere musumba tatuwummuza lwali tukyali kasongo mu bali nangaye katuli ku njere nze kate nyingi yayo katemba so tugenda kugulawo obuweereza mu kibuga nasobola okuyimirira ku lw'obuweereza obwo temugamba nti musumba nga tukooye tetulina kukoowa kubanga omulabe ye tatudde tokoowa kusabira kika kyewammwe balokoke kubanga bagenda bakubuuza mukamaawo gwokola naye mubuulireko ku Kristo eyo nsigo Mukama ajja mmulokola. So asobola okuyimirira naffe ku kyekibuga nzikiriza okulanga taata. It's okay. N'enamba ogibawe. Osobola okuyimirira naffe ku kyekibuga tugenda kuggulawo obuweereza mu kibuga omwaka guno. Lwali twagala February atusayenga nga tukikoze ekyo. Yimirira naffe. So tugulirayo emizindaalo egigenda okukola kuba tetwagala kujjajjawo mu kyaki tugireete eno. Tujja kuba tuvunula ebirooto kubanga Mukama ekisa kituwadde tugenda kusabira abalwadde bangi bawonye n'okubawa kansoli ne lunch hours zigenda beera eno ne overnights mu kibuga. So gwe nasobola otuwa ku ssente zo tuzaaniriza siga waayo kuba olukuŋŋaana n'enkuŋŋaana ezigenda okubeera mu kibuga wano. Ekirungi byonna tubadde beesigwa ssente tuzikozeseza bulungi. Siina yadde akamotoka nandibadde nazigulamu akamotoka ze mutuwa oba n'ogattagattako neekoleramu kyenkola. So mbasaba banyawe ne basewo muyimirire naffe asobola otuwayo akakadde asobola otuwayo obubiri asobola otuwayo obusatu asobola otuwayo 10 kyonna kyosobola otuwa ku lw'obuweereza bw'omu kibuga. Twagala wano mu senta tubeeko ekyoto ekikumibwa ne maama we ali ewala mu kyalo nga bw'abazze mu kibuga asobola okujja. So tugenda kujja mu kibuga asobola okuyimirira 0708 39 45 01
0708 0708 39 39 45 45 01 buli asobola okuyimirira ku lw'ensonga eyo tandika kati kubanga February twaga tube nga tumaze ekifo twakifuna kiriawo nga kwaluwa paaka naye sente ze ziriwo zetagisa bayinza nokitutwalako gwena so yimirira mwami Sodo na bajja kuba bakolaga ebifaananyi byonna nga betugenda okuba tubiseetinga kubanga tugenda kubeera nabo mu center wano okola omulimu abantu okwongera okukyuka n'okulokoka. Nsabye bamama ne bataata muyimirire ku nsonga eyo, muyimirire ku nsonga eyo egenda tuyamba okulaba nga ekibuga tukikwata wakati wano mu linnya lya Yesu Katonda ayongere okulabisibwa. Mukama bawo omukisa naye nga ebiro bye tulimu byakalinga kitiibwa kya Katonda kya biro bya luvannyuma. Ayagala tukozesa, ayagala tutambuza ekkanisa entiisa ya Katonda ekomewo eri ekkanisa abadde batusekerera kyekiseera beekaabireko n'abantu balokoke, abantu balaba nga ffe abali mu katemba mu kkanisa. Sumba gundi yayogedde ki ate gundi yamwogeddeko ki? Ebyo kyekiseera abantu bakuyita omusiru naye ng'oli mugezi mu bwakabaka bwa Katonda. Mbeegayididde banyabo ne basebo, ebizibu bigenda kujja byeyongera ne tova mu Mukama. Weekwate ku lugoye bw'oti, mwekwateko. Ekirawuliriza message zaffe bwe twogera ne omwoyo wa Mukama musabe amagezi otegeere bye twogera kubanga balimba bagenda kweyonga n'abafumba b'isitoole bagenda kweyonga. Kama bawo mukisa tubaagalanye nakisajja gye tubeera buli Friday counseling. Weewaawo gwebale nnyo alabye story eno n'ogimalako ate n'oyiga kyolonzeemu kiweeko ne munno sharinga naye ayige atanaba kusubscribinga bagite Export TV. Tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Nze omwana Soda mbadde ne Daniyo. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Bye bye. Export TV to the world.